Abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza Bulemeezi bakedde mu keetalo kakwaniriza nnyinimu Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II eyasimye okulabikako eri Obuganda olwaleero. Embuto zikedde kusindogoma vuvuzera sako n'ebivuga era essaza Bulemeezi liwuumye Ssaabasajja Kabaka bwe Asiimye n'alabikako eri abantu be. Ku ssaawa 8:30 Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II atuuse mu ssaza ery'e Bulemeezi era aniriziddwa omumyuka asooka wa Katikkiro Oweekitiibwa Hajji Profesa Dr. Twakawo Kigongo ne Minisita w'abavubuka emizannyo n'okwewummuzaamu Oweekitiibwa Inois Kawembe Kiberu. Bw'etyo empologoma n'esiima ebirabo ebireeteddwa abantu be ne bifuuka amakula. Omupiira gugenza okugwa eddakiika 9 nga bazzukulu ba Muteesaasira b'eddira ENGO nga bakubye bazzukulu ba Mutasingwa ab'ekika ky'Embwa goolo 4-2. N'aleyinga ani aliwo barakuba luba wa Michael Sirinya. Ebisinga okugulya lino tugenda kwongera kubituusaako mu mawulire gaffe Ageesigika. Siano Mukiibi ne Mark Jackson Kasule, BBS Telefina, Gambuuze.